Alright. Buno obubaka genda eri bannayuganda mwonna ssaako abakungu abali mu gavumenti, abali mu byokwerinda, ministries ez'enjawulo omuli Electoral Commission, ssaako abalwanira eddembe ly'obuntu. Akulira ekitongole kino ekirwanira eddembe ly'obuntu, Mariam Wangadya. Gwe ky'olina okunkolera kimu kutambuza vidiyo esobole okutuuka ku buli munnansi yonna gy'ali. Gwe olina comrade ali eyo, freedom fighter, alwanira enkyukakyuka, balamusizaako nnyo, oli ku Yugi Update Civic osinzira oba ng'otuwuliriza. Kaakati ebbanga libadde lyetoolodde, weewaawo ng'omukutu guno tegukyabaweereza. Naye eyo si nsonga. Kirungi tukomyewo ku mpewo, tubaddemu n'ebitusoomooza ebitonotono. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo mu empagi z'okuba nga mulwanirira obwenkanyi mu ggwanga lyaffe. Tulaba ebigenda mu maaso, tulina ba comrades bangi abalwanirira enkyukakyuka mu ggwanga, naye okusingira ddala basically abali wabweru w'eggwanga. Abasinga be mulaba nga bagenda maaso n'okulwanirira eggwanga nga bapostinga vidiyo ez'obukambwe. Gwe munnayuganda ali eno, njagala otegeere nti amazima batya kugabagamba. Tebakyalina luwenda eri mu ggwanga lyabwe. Era essuubi lyabwe batya kugamba nti balititaddemu ggwe munnayuganda ali ku butaka. Kuba njagala kino nkikutegeeze. Singa gwe munnayuganda ali eyo alwanirira enkyukakyuka, omwaka gwe tugendamu ogwa 2026 mu kalulu aka general elections, olemererwa okukola ky'oteekeddwa okukola. Singa eno protest vote etuyita mu ngalo, nkubuulirira nga nkulayirira tetugenda kuddamu kufuna mukisa mulala gwa nkyukakyuka. Oyo freedom fighter oba comrade ali wabweru atalina muwaganya guyingira mu ggwanga lye kudda ku butaka, essuubi lyonna alitunuulizza ggwe, litunuulidde ggwe. Ggwe nkyukakyuka y'oyo ali wabweru. Kitegeeza ki? Nti singa tokola kyetaagisa, singa omuyiwayo ku mulundi guno, ayinza obutaddamu funa mukisa kulinnya kigere kye ku butaka wano mu Uganda. Kubanga lwaki njogera bino byonna? Ndaba nga abaana bangi ku social media bayiyeewo omubiri n'ekiteetaagisa ebyandibadde bikwesittaza gwe munnansi ali ku butaka okubyogera. Ye gwe mulimu gwe yapatana okukola, akoze buli kyasobola okuvumaganya erinnya lye, okukyayibwa gavumenti, whereby ku extent nti tayinza na kukkirizibwa kulinnya kigere kye mu ttaka lya Uganda. Olw'ensonga nti no bonna babateeka ku X. Newankubadde bali bunaayira, bali ku wanted. Kati njagala ombuulire, weteeke mu ngatto ezo. Ng'oli olwanirira ddembe, oyagala okukomayo ebutaka ku Uganda, naye nga tolina mwaganya. Wabula ng'essuubi ly'oyina, essuubi ettono ly'oyina liri ku munnayuganda asobole okuteekawo enkyukakyuka, awangule akalulu kano, Bobi Wine agende mu ntebe. Yeyeyokayokka engeri munnansi ali ebweru oyo alwanirira enkyukakyuka gy'asobola okulinnya ekigere kye mu ttaka erya Uganda. Kaakati gwe nga tonnaggwaamu maanyi kugamba, mpulira comments nnyingi nnyo ezoogerebwa ku social media, mumulwanira eyo, naye ate biri ku ground birala. Yes, biri ku ground birala, era twebaza nnyo ba comrades mu abalwanira ku ground bangi bakwatiddwa,
bakubiddwa, basibiddwa. Naye njagala nkutegeeze okubibwako n'okukwatibwa n'okusibibwa tekugenda kufa ttogge. Wabula olwanirira oyo munnansi ali ebweru atalina mwaganya kulinnya kigere kye ku ttaka lya Uganda. Gwe okyali awo okyekubagiza ku byoyiseemu, ye munnange essuubi lye liri mu ggwe. Singa gavumenti tewunzikibwa ayinza obutaddamu funa chance erinnya mu Uganda. Sigenda bamenya naye gwe yenna ng'ojja ogoberera ebyenkyukakyuka ku social media, abalwanira ku social media, ndowooza ke kaseera ofune ebikongeramu amaanyi. Gwe abadde yeebuuza nsonga waaki nnwanira ki, kubanga after all bagenda kunkuba emiggo, oba oli awo n'entebe tuleme gifuna. Kati ebyo gamba munno oba tuyinza okufuna entebe tunaagifuna tetugifune byaweddewo. Essuubi ly'olina okulwanirira oba oyagala oba toyagala, mu ngeri yonna olina kulwana no succeedinga. Gavumenti neewunzikibwa kubanga oli ali ebunaayira, essuubi lyonna litadde mu ggwe. Ndowooza ekyo nkimaze kikomekkereza bulungi nnyo. Era gwe abadde yeebuuza, tulwana, bali eri ku social media, muli eyo, mwogerera eyo. Bw'owulirako mu redio yenna ng'akugamba ekyokukola ng'asinziira ku social media, ng'ali wabweru w'eggwanga, ng'ali mu buwaŋŋanguse, bambi talina ssuubi ddala. Alaba nga ggwe essuubi lye, alaba nga ggwe ky'obadde weetaaga okukola naye yandikikoze naye talina mwagaanya. Wabula essuubi alitadde mu ggwe okimukolere asobole okudda ewaka ku butaka. Kati wano we ŋŋambira bakomuledizi mwenna mwenna okussa ekimu, okubeera nga muli kintu kimu, kubanga ggwe buli omu ali eyo oli ssuubi lya munne. Oba ekintu ekyo kitegeera. Nagambye gwe kyokola likinga, tambuza video. Message eno esobole okutuuka ku bakomuledi bonna bonna abalwana. Kwegamba basobole ofuna obubaka nti tebalwanira bwereere, ng'ogyeko obukulembeze balwanira ne munnansi ali mu buwaŋŋanguse atasobola kulinnya kigere kye ku butaka wano mu Uganda. Emiggo gy'okubwa, abaana abattibwa, okusibibwa kw'osibiddwa bireme kubeera nga byononekedde bwereere. Protest vote gubeere omulamwa gwe muba mutambulirako, ate ensonga mugigguse, kubanga ensonga weetagguka bino byonna bye tukoze, bannaffe abattiddwa, abasibiddwa bajja kubeera nga baboneebonedde bwereere. Obulamu bwabwe bujja kuba nga bugendedde bwereere. Gwe buggweramu amaanyi, bali bonna ojja kuba bamazeemu amaanyi. Lwanirira enkyukakyuka nga tosinzira ku muntu mulala kyoba alwanya atya, wabula gwe kitwale nti ky'oteekeddwa okukola teri mulala asobola kikkolera okuggyako gwe ng'okyenyigiddemu, gwe eka asobola okuggusa ensonga eyo. Kitwale nga ali ku kkubo ng'ovuga kidduka, avuga ekidduka tatunuulira bumanyirivu bwa muntu mulala gw'ali naye ku luguudo, abula akitwala nti nno y'asinga okuvuga era y'ategeerera oli. Ne waba oli apamiti ye ng'erina experience yenkana ki, ye akitwala nti nno y'amusinga okuvuga. Buli muntu olina mutegeerera butegeerezi. Kati buli comrade yonna yonna gy'oli kitwale nti nno otegeerera comrade munno. Ensobi gy'aba akoze togikungiriza. Saagala okitwale nti nno buli muntu ategeeranga ggwe. Ggwe olina okutegeera kuko n'oli alina okutegeera kulala. Awo bannaffe tukolere ensobi okulowoolesa oli nti nno ky'obadde osuubira kyagenda okukola n'atakikola. Tomusuubiramu ky'amaanyi, eky'amaanyi kisuubiremu ggwe, kubanga ggwe yeetisse obuwanguzi bw'eggwanga. Ndowooza kati ekyo tukimaze. Bwe tuba tutunuulira mu kalulu akagenda mu maaso mu mwaka guno, tubadde tujja tutunuulira ebitongole omuli ekitongole ekya Electoral Commission, Human Rights Commission, ebyanditutte obuvunaanyizibwa bye twandirowooza nti no byandipatisipatinze nnyo mu kampeyini zino ezigenda mu maaso. Naye olaba nga ziyiye munnansi
Kitegeeza ki? Munnansi oliwo ku lulwo. Kino tekikuwa maanyi kulwana n'okusinga engeri ki gy'obadde olwanamu. Olw'ensonga nti omaze okulaba buli bitongole by'obadde oyinza okuba nga weesigamyeko tebiri naawe. Baano mu buvuyo obugenda mu maaso mu campaign twandowooza nti nno ekitongole ekya Electoral Commission Abyabakama yandibadde ateekamu amaanyi nnyo, gwandibadde mukono nnyo gw'amaanyi nnyo n'okusinga ebitongole ebikuuma ddembe, kubanga yalina obuyinza, ye yabaga amateeka ag'ebigobererwa byonna byonna mu general elections zino. Naye olaba nga zityoboola, zivvoolwa, kikulaga ki? Kikulaga nti eggwanga lyesulise era nga sisitemu y'eggwanga yonna yeetaaga kukyusa. Gwe alina ogikyusa gwe munnansi. Nze ndaba obutambi ng'ebitongole ebyokwerinda naddala ab'amagye beenyigidde mu kulonda. Waliwo obubonero obujja bweraga, obujja bukulaga nti eggwanga constitution yakyankalana dda. Gwe wa NRM, gwe opposition, kkiriza obagaana eggwanga lyaffe lyetaaga kukyusa. Okusinza ku constitution eyabagibwa article 105(6) obwayiro obwateekebwamu bukulaga nti nno omuntu yenna ayambala ekyambalo ky'amagye talina kubeera participant, talina kuparticipatinga mu byakulonda mu politics unless waweebwe omwaganya wokka, unless nga amaze okwambulwamu uniform n'agiteeka wali ku bbali ate nga amaze okulizayininga, awo waweebwe omwaganya okwenyigira mu byobufuzi. Amagye amateeka gaabwe gaabagibwa mu ssemateeka w'eggwanga Uganda nga galina sigala nga gali nyuto, nga gaweereza sayidi zonna. Naye amagye tulaba nga geekubidde nnyo nga gagenda mu maaso n'okuwenjeza gavumenti eriko obululu. Tuzze tubiraba whereby twalabako omukulu omu mu magye ng'agenda mu maaso n'okutiisatiisa abantu abamu ku kitundu ku mwalo nga baali beemulugunya nti mujja ne mutusaba olubululu. Naye emyalo gyonna gyawambibwa amagye, abantu tebakyavuba, abavubi baavu, tebakyalina ye bajja ssente, tebakyalina mirimu olw'ensonga nti amagye gaasiisiira ennyanja yonna. Tulaba nga omukulu oyo avaayo n'abagamba nti ekintu kye mulina okukola okuddizibwa ennyanja, n'ennyanja baagifuula yaabwe, nti mulina kulonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ayo mujja okuddizibwa omwaganya okuddamu okuba nga mukolera ku nnyanja. Era n'abagamba nti singa, can you imagine, singa omwaka 2026 gutuuka ne mutalonda Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni, tugenda kukomawo era tugenda bayigganya, temugenda kuddamu kuvuba, ebyennyanja mubyerabire. Ebyo bigambo byava mu bakungu abamu mu magye. Ekyo kikulaga ki? Ddala kikulaga ki? Kikulaga nti n'eggwanga lyaffe lyetaaga okununulwa. Kati gwe Munnayuganda ali eyo, ebyokaaba okyakaabya kajanja. Kati buno obubaka njagala obutwale eri bonna bonna abawagira ekibiina kino ekya NRM. Ddala mmwe bye mulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga bibasanyusa? Mmwe mulaba eggwanga lyaffe engeri gye litambula gye lirina okutambulamu? Gwe olowooza si kye kino ekiseera eggwanga okuba nga liva mu mikono gy'amagye lifugibweko omuntu civilian munnansi, tulabe eggwanga lyaffe erinaatambula? Lwaki ggwe ali eyo olowooza nti nno nti eggwanga lirina twalibwa n'amagye, oba oyo ali mu buyinza nti waatabeerawo eggwanga terigenda mu maaso? Kino nno kiwabiza nnyo eggwanga lyaffe era ne kirikkiriza paka wansi bannabyabufuzi abali mu ntebe okwerowooza nti nno ye waatabeerawo tewali muntu mulala ayinza kukola kintu ekyo. Kikiremezza abafuzi mu buyinza. Abamu nno bakitwala mbu kulumulirwa ggwanga lyabwe nti wanaaba avudde mu buyinza
eggwanga lijja terebuka. Eggwanga lyaterebuka okuva abasajja bano ebajja mu buyinza. Eggwanga lyaterebuka okuva emwajja mu buyinza. Wabula mwali mutuuseko ku point erowooza nti nno singa mutu obuyinza ne mubugabayo eggwanga liyinza kubeera litya. Ekyo bo kye bakirowoozaako. Wabula batunuulidde nti singa bava mu buyinza mbwe eggwanga liyinza okutabanguka kuba liyinza okuwabibwa, liyinza obutagenda mu maaso. Naye ekiboogeza ekyo kye kino wammanga. Abasajja bano eggwanga balinyunyuuta nnyo era bakoze investments ez'enjawulo. Bataddewo assets ezaabwe, personal assets nga teziyamba ggwanga wabula nga ziyambanga bba abantu. Kakati bali mu kutya nti singa obuyinza babuwaayo bayinza ofiirwa assets ezo zonna zonna. Bayinza obutaddamu kukukumpanya bye bakumpanya nga bali mu buyinza kubanga amaanyi gajja kuba gabagiddwako. So nga ate ebyo bye byetaagisa okukola eggwanga lino okugenda mu maaso, okulaakulanya eggwanga munnansi okugenda mu maaso. Bazze bakulaga wano nga beenyigira mu mawanga gonna gonna, okuzza eddembe mu mawanga gonna gonna, era Uganda amagye ga UPDF ogateeka ku mwanja okuba nga galwaniridde amawanga ga Afirika. Mawanga gonna agalimu obutabanguko olaba nga bayiibwayo. Naye njagala nkutegeeze kino, ezo zonna pulojekiti gwa buli gw'olaba munnamagye w'eggwanga Uganda eyasayininga okulwanirira eggwanga lye n'aba nga ate atwalibwa mu mawanga malala gy'alwanira. Ekyo njagala munnamagye kino okitegeere nti ekyo bakikola olw'ensonga nti nno bakifunamu ssente nnyingi, naye ggwe tolina wooganyulwamu. Ekyo njagala okitegeere. Tubaagala nnyo baganda baffe bali mu magye kubanga mwewaayo okulwanirira eggwanga lyammwe, naye okakasa omulimu gwe wasayiningi bw'okola ogw'okulwanirira eggwanga lyo gw'okyaliko. Kati obulamu bwo obusize mu mawanga amalala gy'olwanirira. Bannaffe bafa, baganda baffe bafa. Afuta nga mukomyewo achievement si z'ofunyeemu mu kulwanirira amawanga ago, bakama abo be bakola ki? Be bafunamu. Naye saddaaka gwe gy'oteekayo ya bulamu bwo. Kati njagala okitegeere kino, ebyambalo n'emmundu bivunaanyizibwa ku gavumenti, bya gavumenti, naye ate obulamu bo buvunaanyizibwa ku ggwe, obulamu bwo. Kakati olina okuteekawo decision making eri okulwanirira gavumenti n'okulwanirira obulamu bwo. Gavumenti ekigirwanirira nga tusigayo obulamu bwaffe, tugirwanirira olw'okukuuma eggwanga lyaffe n'okulaakulanya eggwanga n'okulwanirira munnansi. Kati mwava ku sseri okulwanirira munnansi wabula mulwanyisa munnansi. Mwava ku sseri okulwanirira eggwanga lyammwe mulwanyisa ggwanga lyammwe. Kubanga buli bwe basindika mu mawanga ago ne mukolayo entalo ne mulwana, muba mutaddeko obukyayi ku ggwanga lyammwe mwasayininga oprotectinga. Kitegeeza mu kyo buli mwaka oguyitawo muba muwakula ntalo, muba mukulyetinga enemies eri ba enemies abagenda okuyekera eggwanga lyammwe mwasayininga ate okulwanirira. Kati awo njagadde okubuuza, kituufu ky'okola? Sike kaseera weetunulemu olabe sayidi entuufu gy'olina okuba nga olwanirirako. Si kye kiseera ekituufu gwe eky'okuvaayo okutandika okulwanirira eggwanga lyo. Oli ku Yugi Update TV nyongera okujjukiza gwe atanaakuba nga osubscribinga, gwagala otweyungako ekigambo ekiri awo subscribe kikoonemu okoonene mu kadde. Nabagamba akadde ako kakuyambako okuleetera notification message okubeera alert ku bubaka bonna bonna obuba bugenda okujja ku mukutu gwaffe guno, osobola okuba nga obufuna bulambalamba gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati eyo ensonga ndowooza ngimaze, nkunnyonnyodde bulungi nnyo nti amagye okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga yabagibwa gasayiningibwa okuba nga gabeera neutral nga galwanirira sayidi zombi, aba opposition sako ne gavumenti. Ekyo mu kyo nga tegalina kwenyigira mu byakulonda, mu nsonga yonna enyigiriza Munnayuganda gaba tegalina gyenyigiramu. Ate amagye wano wegandibadde gafunira omwagaanya wabaawo obutabanguko mu ggwanga nga gavumenti eriko bannansi bayisa bubi, amagye galina obuyinza okuwamba eggwanga ne galitereeza. Ne wano mu extent gye tuliko amagye tegakyayinza kuwamba ggwanga kubanga gaalaze edda sayidi gye galiko, wabula ekyo amagye galina kikola nga gaalaze edda nti gali nyuto, ti omuntu wa wansi wa bulijjo gamulwanirira
ate ne gavumenti okuuma eggwanga obutabaamu butabanguko. Naye kati ekiri waasi ennyo nti amagye ge gakuliddemu okutabangula eggwanga era ge gagenda mu maaso n'okulaba nti no gawamba eggwanga nga gagijja ku munnansi, so nga eggwanga lirina kuvunaanyizibwa ku munnansi. Gwe mukwano gwange ali eyo, ekyo saanidde okimanye. Obubaka butambuze busobole okuba nga butuuka ku buli munnansi ali eyo. Kaakati bwe tudda ku kitongole kino ekirwanira eddembe ly'obuntu, Uganda Human Rights Commission, ekikulirwa Mariam Wangadya, twandirowoozezza nti nno mu kaseera nga kano aka general elections, mu campaign zino ezigenda mu maaso, olw'okuba nga tuzze tulaba campaign ez'enjawulo okuva mu 2020 nga President Yoweri Kaguta Museveni afuze, ne tujja mu mwaka gwa 2021 Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yayingirira okuvuganya. Tulaba ebize bibaawo byatiisa nnyo bannansi, wadde twali mu biseera bya COVID era baatwala chance eyo okukuba abantu, okubatta, nga bagamba nti bagoberera biragiro bya COVID-19 ebitaliiwo mu kaseera kano. Tetumanyi kye bagoberera kati kye bakuuma. Bannansi baatya nnyo era ku mulundi guno okujja mu campaign n'okuwagira, amaaso gaabwe baali bagatunuuliza ekitongole kya Uganda Human Rights Commission nti kirina okwesowolayo ne kirwanira eddembe ly'obuntu. Baavayo byebimu ku bitongole bino ebibiri, omuli ekitongole kya Electoral Commission, omuli ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, ebyandibadde n'amagye nga gaabyo byandibadde birina beesi zaabyo nga baamagye, nga bavaayo okulwanira ekitongole kino nga kisobola okuba nga kirwanyisa ab'amagye abeenyigira mu byokulonda, abeenyigira mu kutyoboola eddembe ly'omuntu mu kaseera nga kano akalulu okulabika nga kali fair eri bannansi nga tekali mu birumira, ng'era amagye gandibadde galina we gatiira nti tuyinza okuteekawo olutalo wakati w'Electoral Commission saako ne UPDF singa tunaateekawo obutabanguko oba okukugira bannayuganda okuba kampeyini zaabwe nga bazaagala. Ekyo kyandibadde kirabikwawo. Naye olw'okuba nga ministries zitwalibwa omuntu omu, Yoweri Kaguta Museveni, kino baakibuusa amaaso, ne mu paliamenti baakibuusa amaaso obutateesebwako. Ebitongole bino byandibadde n'amagye nti woba otunuulidde mu kaseera kano byabakama atya olw'ensonga nti talina defense mabegawe. Mariam Wangadya atya talina defense mabegawe. Okujjukizaamu tujjukira bulungi nnyo Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, bwe yawamba bodyguard wa Robert Kyagulanyi Ssentamu, Edward Ssebuufu amanyikiddwa nga Eddie Mutwe. Twalaba nga ekitongole kya Electoral Commission kivaayo engeri gye yali ayisiddwamu obubi ennyo, n'ayogera bingi nnyo. Twalaba nga amagye gamuddamu n'obubaka obutiisa. Lwaki? Kubanga bakimanyi ono gwe bakanga talina wayinza bakwatako olw'ensonga talina backup mabega. Ne singa ekitongole kino kyalina backup emabega bandibadde boogera batyamu, era komandi za Mariam Wangadya zandibadde ziwulizibwa era nga ziteekebwa mu nkola. Naye nawaayogera tasobola kusamoninga muntu n'omu violatinze eddembe ly'omuntu. Lwaki? Lwa nsonga talina backup, talina maanyi gamala. So nga amaanyi gandibaddewo singa kino kyateesebwako mu paliamenti, ekitongole ekyo ne kiba nga kyetwala, minisitule eyo n'ebeeranga ziddala ng'eyina amagye agasobola okuba nga gabaakinga Mariam Wangadya. Nga woolaba nkugezesa eki, nkugereze ku ki? Bw'oba nga otunudde ku military court, military court webanga erina omusango gw'eriko, olaba nga bakwata ensonga zino banjawulo, era amagye ge geenyigira mu nsonga zino. N'obeera wa poliisi oba oli wa UPDF gakunonako. Kati ekitongole kino nakyo wekyandibadde ekya Uganda Human Rights Commission. Naye ensonga eyo tebaagiwa mwaganya olw'ensonga nti baali bakimanyi nti singa bagiwa ebbeetu bayinza okuluzinga chance ey'okutuntuza oba okubonyaabonya munnansi. Nza pointi yange ogiraba bulungi nnyo. Akati kifudde akalulu kano aka 2026 okubanga kalimu ebirumira. Mumutunuulira Mariam Wangadya okubanga tassaayo kigambo kyasirise.
bannansi bakubibwa battibwa olw'okuba balina kandidenti waabwe gwe bawagira. Olabira ddala nga kino kyabwewussa yandibadde avaayo ennyo era woofiisi ye minisitule ye yandibadde ekola nnyo yandibadde esinga okubeera active mu kaseera kano naye olaba nga basirise. Lwaki? Baabasirisa tebalina backup. Era kino kiviiriddeko bannansi okutya okwenyigira mu kampeyini zino. Naye olaba n'ebyo weebiri ne bakulaga abantu basigala bavaayo okugenda mu maaso n'okuwagira kandidenti gwe baagala. Balaga nti bakooye beetaaga okyusa. Oli ku Yugi Updates TV kosinzira oba ng'otuwuliriza nagambye gwe atannatweyungako era wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko ojja kuba ng'osula bulungi nnyo otwegattako. Kakati ate bwe tudda ku kitongole kino ekya Electoral Commission ekya Simon Byabakama, mu kaseera kano yandibadde department ye ngazi nnyo ng'alina backup, nga ayogera n'eddoboozi ery'omwanguka ng'agamba nti gavumenti oba UPDF mudde wabbali bye mukola bikyamu. Era n'amagye agandibadde oba aba guards abandibadde bakuuma ba candidates wandibadde nga bava mu kitongole ekya Electoral Commission nga si SFC egenda mu maaso n'okukuuma ba candidates bano, wabula ng'ekitongole ekya Electoral Commission kye kisindika basajja baayo ne bagenda mu maaso n'okukola ku zino ensonga. Era wabaawo ekikyamu ekitaagendedde mu kugobererwa amateeka ge yabaga, bandibadde nga bakwatibwa. Wandirabye amagye ne poliisi nga bakwatibwa olw'ensonga nti nno tebalina kwenyigira mu kitongole mu nkola eno muba mu exercise yonna activity yonna evunaanyizibwa mu kitongole ekya Electoral Commission. Ewandibaddeewo ensobi yonna ekolebwa candidate, ekitongole ekya Electoral Commission kye kyandibadde kivunaanyizibwa ku nsonga eno nga kimuvunaana, naye talina maanyi era naye asirise. Alaba nga Kyagulanyi agenda mu maaso n'okuyisibwa obubi kuba jjo juzi walabye nga twatuuse ku extent okubanga amagye gagaana Robert Kyagulanyi Ssentamu okwebaka ng'obudde buzibye bwa ttumbi, candidate ali mu kibira naye ng'amagye gamubulokinze gamugamba talina kgenda mu woteeri eyo gy'ayagala kusulamu. Kuva ddi nga kino kibeerawo? Ye nga basinziira wa? Gw'olaba nga kino kyandibadde kisoboka. Kiwulikika ng'ekyakatemba ng'ekiri mu firimu naye nga biri mu reality mu ggwanga lyattu Uganda. N'olaba ow'amagye wa poliisi nga wa statement ng'amulaga nti toyina kgendayo ng'ani. Era kino Simon Byabakama n'atavaayo kuluŋŋamya ku b'amagye na poliisi ku nsonga eyo. Kino kikulaga ki? Kikulaga nti nno ekitongole kino ekya Electoral Commission kiri mu kkobaane n'ebitongole eby'amagye oba ne gavumenti okulemesa candidate ono Robert Kyagulanyi Ssentamu obutatuuka mu kalulu ka 2026. Kubanga w'owambira candidate mu kibira ng'olina amagye ne poliisi n'oteekawo emisanvu n'oteekawo n'abakubi b'emiggo, emmundu ne zeetooloola kiki oba oyagala okukola, candidate atali muyeekera ali mu mateeka era nga constitution ziraga lwatu nti ekikolwa kyakola asaanidde okuba nga akikola, naye Simon Byabakama n'atavaayo. Kakati nno wano kabonero akakulaga nti eggwanga libalemye, nti ne ministries entono zibalemye okwasaganya, obuyinza obutono bwe twabawa bubalemye okuteeka mu nkola. Kati golowooza akalulu akajja mu 2026 akagenda okubibwa bweziba nga kampeyini zibaddewo eziti, golowooza kagenda kubeera free and fair. Ekyo kyenjagala gwe munnansi oba munnayuganda otegeere. Osobola okujja mu comment section ku bubaka buno bwentaddeyo noteekayo ekirowoozo kyo. Mwami Kaguta Museveni gye yabadde ayogera ng'asinziira ku statement za Robert Kyagulanyi Ssentamu zajja ayogera mu campaign ng'agamba omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu zaakirambika bannayuganda bino bimaze okubaawo ng'abiraba okutuntuza kwayiseemu, poliisi engeri gye mukyunyizaamu ennyo n'okunyigirizibwa saako n'ebitongole ebisinga ng'alaba tebitaddeeyo kimala kulaba ng'ali protected. Era n'agamba bannansi nti mwerinde, temutya, abasajja bano be mulaba si bangi kutwenkana, era kye bakoze
buli Robert Kyagulanyi Ssentamu waba agenda baddira amagye gonna gakuŋŋaanya eggwanga lyonna ne bagayiwa mu kifo ekyo nga bagakano kabonero akabalaga nti nno amagye ne poliisi bitono temubatya era nabo bakimanyi batono era nabo batya. Kati Yoweri Kaguta Museveni yasinzidde kuno ng'agamba nti temugendera ku bigabo bya Robert Kyagulanyi Ssentamu kyemba mumanya amagye gayinza obbeera amatono ne poliisi naye buli w'amagye emundu gy'akutte erimu amasasi agasoba mu 1,000 erina amasasi agasoba mu 1,000 era ng'agamba buli mundu esobola okuba abantu abasoba mu 1,000. Naye kino munnansi kye njagala otegeere, yes kituufu emundu ze bakutte bw'otunuulira amasasi agalimu n'otunuulira amagye ne poliisi gaba gakubisaamu omuwendo miliyoni 4 ez'Abannayuganda abali mu ggwanga. Naye ensi ezo zonna zonna z'olaba zirimu obweggungulo eziwunzise gavumenti amasasi n'emmundu babadde babiyina kubanga yagambye nti tekiri mu bungi bw'abantu kiri ku order tekitegeeza asobola okukomaaninga nti mubatti bonna bali babadde ku order ez'okutta bannansi baabwe naye gavumenti bafundikidde baziwunzise kitegeeza tebimala si bye bisalawo. Mwalabye wano ekyabadde Tanzania barracks nga zigenda mu maaso n'okuwambibwa. So emmundu si yeefuga eggwanga munnansi yafuga eggwanga bw'asalawo okwekyala n'agamba enough is enough kiba kiwedde. Kati gwe munnansi ky'olina okusalawo okugamba nti enough is enough kiba kiwedde. Batuuka ekiseera nga tebakyayinza kutta muntu n'omu nga balabe bagenda mu maaso n'okukola eno ensobi nabo tebawona obaako okategedde nabo tebawona. So gwe munnayuganda saagala weesike nnyo wobanga olina ekintu kye watandika making sure nti okimaliriza. Tiwali ntandikwa etalina nkomerero. Buli ntandikwa y'ekintu ebeerako enkomerero yaakyo. Teri bukulembeze bwajja mu buyinza butalina nkomekerezo yaabwo nti bulina fuga eno si dynasty nti bulina tambulira mu rigi oba nti nga bwakabaka nti ono waavaako yaasika ono waavaako nedda. Constitutions ezabagibwa mu ggwanga lino ziri kiriya. Demokrasiya y'enkola gye tutambulirako. Omukulembeze alina kulondebwa bantu talina kusika busisi talina kulondebwa famire ebadde egenda mu maaso n'okutambuza eggwanga. Ekyo kye njagala omanye. Obubaka nno buno tububawa naye kiri eri ggwe okubuteeka mu nkola n'okubutambuza. Gwe yenna freedom fighter. Kye njagala omanye banyi badde mwebuuza ekibuuzo kino. Ku bikolobero byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu byatuusiddwako abamu bagamba yandibadde yavadda mu campaign abamu mugamba yandibadde yakomaaninga dde eggwanga netandika okwekalakaasa. Robert Kyagulanyi Ssentamu akugamba nti bano abasajja mubalabye enneeyisa yaabwe mbi nnyo kyeyo kye bali ninnaffe twagala tubalage kye tuli. Kino kibakola kikulaga nti wetubalekera eggwanga lyaffe lyenge gye bagenda tuyisaamu naffe kye tukola eky'obukkakkamu okukkakana kikulaga kye tugenda okubeeramu nga tututte eggwanga lino mu buyinza nga tulyeddiza ligenda bbeera lya mirembe nti omuntu nawaakutakula otya tomunyega muyise bulungi ategeere ki ky'oli. Kano kabonero Robert Kyagulanyi Ssentamu akakozesa okulaga munnansi nti kino kye tuli era singa mutwesigisa n'eggwanga lyammwe tugenda ditambuza bulungi mirembe mwabadde bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala kukyankalanya ggwanga abalaga nti gye gino emirembe gye njagala okuleetawo ne mu nkuba newe mu nsojja nze ngenda sigala nga mbatwala bulungi ng'abange bannansi. Abagamba ezo komandi ze mufuna zibawabya era mutambulira mu nsobi era sigenda kubanenya era sigenda kubakyawa era nsigala mbaagala kubanga era nyina mulimu gwange balwanirira mu ebyo bikyamu bye mugenda mu maaso n'okukola temubikola kubeera nga mmwe mubikola lwakuba orders ezo ze mutwala era gwe mulimu gwange balwanirira muleme okutwala brutal orders
ez'okutugumbula, ez'okucunya bannansi. Musobole okubeera nga mwagalwa. Gwe w'amagye, wa poliisi, bw'okola omukwano ne munnansi tekirina kye kikuggyako. Bw'okola emirembe ne munnansi, bwe mwagalana ne munnansi tekirina kye kikuggyako. Osigala amayinja go gayina, osigala yunifoomu y'ogiyina. Oba akantu ako kategedde, osigala ebitiibwa obiyina, naye ng'okwataganye ne munnansi. Omuntu omu gwe mutya ali mu buyinza, naye ate nammwe mmwe baasinga okutya, nammwe abatya mmwe ab'amagye ne poliisi. Bwe musalawo nti mwagala kukyusa ggwanga lyammwe, mukisobolera ddala nnyo. Naye olw'okuba obwongo bwammwe busaanikiddwa, n'ekituufu mwefudde abatakiraba, mugenda mu maaso n'okucunyizibwa in the silent way. Era okucunyizibwa kwammwe we tukulabira engeri gye mucunyamu Munnayuganda. Mumuteekako ekiruyi, mumutaddeko amaanyi n'obusungu olw'ebikyamu ebibakolebwako ne mutoogera. Ffe byenno tubitegeera tubimanyi, ensonga lwaki munnansi yeewaddeyo ebbalwanirira. Newankubadde mugenda mu maaso n'omumukuba, akimanyi mugenda mumukuba ate ng'alwanirira mmwe, mumucunya alwanirira mmwe, kuba nammwe temuli bulungi. Naye byonna byonna Robert Kyagulanyi Ssentamu yabitadde ku bbali n'agamba nti nno tabanyiigira ku ebyo ebikyamu bagenda mu maaso n'okukola, kubanga boobuwe nabo beetaaga ttaasibwa, kubanga bawambe basibe, tebalina mwaganya, tebasobola kwekyusa. Oba okitegeera ekintu ekyo, kale gwe munnansi freedom fighter yenna ali eyo, muba olwanirira tolwanirira Munnayuganda yekka, tolwanirira civilian yekka, ow'amagye ne poliisi naye oli mumulwanirira, kubanga byakola bikyamu, ate naye alaba gwe guno omukisa gwokka gwokka gw'ayina. Oba oli awo okubacunya ennyo balinga abatabateekamu koodi nga baagala mwekalakaase. Kale kino kiri two-sided nno, wano njagala oteekemu amagezi ennyo okwanalayizinga ensonga eno, nti ow'amagye wa poliisi akucunya mu bintu bino waliyo ensonga eri behind. Ayinza okuba takucunya olw'okuba nti naali ku order, nti bagondera nnyo orders z'abakama be oba eziva mu gavumenti, nga bakucunya oteekewo okwekalakaasa. Mu kifo ky'eggwanga lino okutwalibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu liwambibwe munnansi, liwambibwe w'amagye, w'amagye y'aba aliwamba ng'ayita mu kwekalakaasako. Naye olw'okuba mubamye ebbeetu ery'okwekalakaasa, okufuna bo omwaganya batandikira okuba emmundu n'okuwamba, kino nakyo kibacyunyiza ddala nnyo, ng'ate Robert Kyagulanyi Ssentamu ayagala atwala eggwanga lino mu mirembe. Njagala okitegere nti akalulu kano kafolowingibwa nnyo era kagobereddwa nnyo amawanga ag'ebweru, era TV international televisions zigenda mu maaso n'okumentalinga n'okuteekawo monetization, kubanga ndaba baasindise nadde omubaka munnamawulire abadde agasaka mu ggwanga erya Tanzania, kati ali mu gasaka mu ggwanga erya Uganda, asindika eri obubaka abategeeze ki ekigenda mu maaso mu ggwanga. Mulabyeko awo ng'ayassemula nga tiyagashise yamulozezzaako dda, era bw'aba information gy'ateekayo ng'eri awo ya kiboggwe aba alimba. Obubaka bwaweereza buba bwakwatibwamu, alina okulaga ekiri ku ground ekigenda mu maaso, abalage eggwanga Uganda kiki eririko. Oba okitegedde ekintu ekyo, kale gwe comrade yenna ali eyo, njagala buno obubaka obutambuze era obutegeere, oggyemu ensonga, ebitali bya nsonga bireke. Commentinga ng'oteekayo obubaka obugenda otuganya okubeera successful mu protest vote eno gye tugendamu. Tulabye nga Batanzania bagikozesezza era ne basucceedinga. Kati olowooza waffe kiyinza okugaana? Tekisobola. Gw'osalawo n'oteekamu amaanyi, nze ngamba buli kimu kijja kuguka. Muzikirize enkomaawo, mubadde bawuliriza balungi nnyo.
oli ku Yogi Updates Civic Sinzo bango tuliriza ngwatana tuyingako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otuyingako. Mbaagala nnyo, mweraba.